tugezezaako okukola ne promotion mu byemizannyo ebirala nga basketball tulina games etubadde tulaga, tulinako kickboxing competition zibadde wano mu Uganda ne tuziraga, empaka z'ebidduka z'amamotoka nazo nga tuziraga, n'ekirala bwe wabeerawo event yonna eya sports ngeri wano mu Uganda erina capacity esobola okugiraga. Ekyo tulese omnivan oba bus etuyamba okulaga ebyemizannyo, kati ekyo kiraga obukugu bwe tulina bwe tebukwatagana n'omupiira, obukugu bwe tulina bwe tebukwatagana ne sport. Kitegeeza nti Azam erina capacity y'okukwata oba okukavalinga any sporting event n'ogwebeera y'amaanyi nnyo